Ensisinkano eno ebaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero era nga yeetabiddwamu abateesiteesi ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omuteesiteesi omukulu okuva mu Minisitule y'abakozi ba gavumenti Lucy Nakyobe, omuteesiteesi omukulu okuva mu Minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi n'abalala nga bano bakuŋŋaanidde mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe. Bw'abadde ayogerako gye bali, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asabye abateesiteesi bano okufuba okulaba nga balondoola emirimu gyonna egikolebwa mu ggwanga. If they say you are Minister of State for Northern Uganda, my job is to check the road which was supposed to be done by the Minister of Works. Has it been done? The schools, have they been done? I'm just a political overseer and mobilizer. That's my job. Mu nsisinkano eno Museveni era ategeezezza nti ebyenfuna by'eggwanga we twogerera kati bikuze era wano alabudde abateesiteesi okulwanyisa obuli bw'enguzi obweyongedde mu ggwanga. We are going to use the strategy of mixed economy. We may have some parastatals, but the main economy will be in private hands. So we moved from those mistakes of Obote, Amin, and we gave the economy to the population. Omuteesiteesi omukulu okuva mu Minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi yeeyamye okulwanyisa obuli bw'enguzi mu minisitule ez'enjawulo, ebitongole bya gavumenti n'eggwanga okutwaliza awamu. Current procurement system, Your Excellency, is riddled with the several avenues for corruption, which makes government lose huge sums of money, well knowing that most of our work is done through procurement. And the PSs are recommending that time has come to have a lean and more functional procurement system. The more it is decentralized, the more corruption is decentralized. Because what has been happening is these small PDUs, the procurement units, this lineup of the different individuals contribute to a lot of corruption in government. Wabula Gobi anokoddeyo ensonga ez'enjawulo eziviiriddeko okusoomoozebwa mu nteekateeka ya wealth creation, enkulaakulana n'obuweereza obulungi mu ggwanga. Concerning the direct supervision of government agencies, parastatals and authorities by ministers without involvement of the PSs. This arrangement makes it difficult for PSs to supervise the chief executive officers of these agencies.